Kakati gano tuli matwale ki? Gano amatwale ega Boeing. Ona wola basayidi. Esale kubo. Gudo nnyo. Eyo yonna eyo. Neno yonna eno. Wegamba. Eyina ekyalo kiramba. Eno kampuni ziba na byalo. Ate nejja okugwa. Kati egenda wali ku airport. Kati ezo. Yino gye bali mu kuggyako engalo. Eraika y'amagye. Yiyo gye bali mu kuggyako engalo. Naye baba nene. Nene. No? Museum of Flight, home of the Boeing Company. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti tuyingidde Boeing. Nganda bayo maje. Si maje. Amaje wadoga labye. Adenda byenga amaje. Ndase. Ate Canada Airlines. Beera. Ya byafaayo. Omuntu ajja kubuuza kati lwaki tuyimiridde. Bantu bayitewo. Wano omuntu ow'ebigere ayina kiringa amawanga. In fact ebyo ebintu by'ekijega byasigala Uganda. Nti ow'emmotoka yayina obuyinza ku kkubo. Ate wano bikyukamu. Ow'ebigere yayina obuyinza. Eno ena parking. Tuyingidde Boeing. Ozulaba abantu. Parking nga bw'ogiraba obunene bwayo. Onoonyawo parking nga tolabawo. Ekintu kye bayita parking. Lutalo. Aye nti wali byasimanya gisuulawo bajja kuyita. Giteekaawo bajja kuyita. Bajja kuyita as in what? Uganda parking wejjula ogikiikaana. Noga nti bajja kuyita ojja ogijjewo. Tulina enkola eya ebisumuluzo bireke. Bwaba wavaayo tujja kyusa. Oli anoonya bunoonya avaayo. Tukamaleyo. Avuddeyo. Siwe wano wabadde. Waliwo eri. Avuddeyo. America. Emmoloka zisinga abantu. Aviation pavilion gye batugambye eri eno. Tutwala omukisa guno okutegeeza nti tuli mu Boeing muki munda. Eno gye tugenda. Mu nnyonyi. Tutegeeza kakati ebintu bye mulaba mu bbanga twagala okulaba ennyonyi zino nga zigwa nnyo, obuwaya tebukyanywera, byonna tulina okubimanya. Naye nga bano bonna be mulaba basasudde, bavudde mawanga ag'enjawulo bazze kulambula. Kakati kyolina okumanya lino ekkubo lye twagiddemu. Ekkubo lye twagiddemu amaka ga Boeing gasalamu ekkubo eno n'eri. Kati wano oba okkirira ku kkubo, ekkubo liri wansi, ffe tuyita waggulu nga bw'okiraba wano.
nga bw'okiraba katugenda wali ku nnyonyi ziri z'olaba kansooke nzikusikire emmotoka eyiseewo n'empulira ng'ensika ennyonyi ezo ze bali mu kukola kati we tulaga bano abasajja waliwo tu enyenyi ate bw'otuuka wano naye ffe tukkiriza bigere oba okkirira wansi wano naye era kasita tugenda tuyite wano naye nga tuli mu Amerika bwe tujogera ati eryo kkubo kyekiri wano we twayise waliwo wagambye nti ekyengulu n'ekyemmanga maka gaabwe Wow. What? Okay, now a normal one. Thank you. Oh, you want to go to a cushion? No. You want it? Entrance. Munda waayo eba bweti
Definitely cold out there. This is the fun part. Little did he know, as soon as they did, he didn't realize they were American until they opened up on him and shot him nearly out of the sky. Bullets came in, they converged, his plane was rattled and he fell out of the sky. One bullet struck and he abantu bange oluzungu olwo ne bwe muluwulira terujja banyumira kambalage ebifaananyi owaye abantu baffe oluzungu olwo ne baluwulira tebajja dutegeera katubalage ebifaananyi tugenda kujjako ku konkoodi awo naye katusooke tubalage eno tusooke tubalage ebifaananyi byeno Ankulu eno kati zino z'olaba ze ziringa ezasooka kati wano tuli mu military section wano wetuli tugende wano aba yagira ingini y'ennyonyi yenkana etya eno ye ingini y'ennyonyi nga bw'ogiraba ennyonyi eno bakulaga nti eno yingini ye yingini eyo eri ku nnyonyi eno ennyonyi gye tuliko siddame yaddala nga bwe munaakola emmotoka zammwe toyota neekola emmotoka nerekawawo akamotoka ak'okulabirako omupiira gwayo gwe guno sebo bw'obanga oli Uganda ng'ovuga Bridgestone manya nti emipiira gy'ovuga gye gigenda ne ku nnyonyi kampuni ekolera ye kampuni yemu ekolera n'ennyonyi bagiyita Boeing 787 muganda wange kyekiri munda buli omu oyagala kumanya kyekikola naye kakati waliwo ali mu kuleeta egundi ya sheeke kiti how did these guys make it made it ebyo tobuuza gweraba bifaananyi laba ennyonyi kakati naye kati wano wookoma abavuga we batuula abavuga kokopit abavuga awo we batuula tukulazeewo eno eba tooyi bulijjo eno si ye tooyi yaffe yeeyo eri abo mu maaso kati wano bakulaga nti oba kati ne first class oba business class eno bizinensi kati netugi emito mwegiri lwakuba tebakukkiriza gituulamu bagisiiringa kati wano woyingira ne bakebera tiketi eno gadde emabega obadda mu maaso kati eno do not sit
n'ennyonyi tuzitambuliramu. Ekibuuzo ekiri wali otambulidde, wali otuuseeko gye bazikolera n'otambuliramu etannabuukako. Kati wano kye tukola ki? Obalaga. Please do not cross boundary. Kakati boundary ze ziriwa? Owai. Olaba. Kakati nga bw'okiraba, ennyonyi omutali mitto bw'etyo bw'eba. Ennyonyi omutali mitto bw'etyo bw'eba. Hello? Hey, Hi. how are you? Can Whom are you with? they're downstairs. Okay. Right here if you open it. Oh, sorry. Finally, keys to Dreamland. What? Eno gy'ekoma. Like waliyo downstairs. Ekomye wano. Eno si migugu. Waliyo Exiting. exitinga wano. Eno ye toyi yaffe bagisetinze eddayo kweri. Walaga nti nze ne toyi y'omutoyi y'omunyonyi sigimanyi. Ne baterayo ne tipi. Ne tipi gye ziri. Nazo ba naye mwere. Hey, sorry. Bwetyo bweri. Eno kati gye tuba okulaba bagiyita Dreamliner 787. Kati tugifulumye tugendeko mweno. Eno Langley Research Center eyo NASA. Jawo nkuwa ekifaananyi kya wano. Tweyongereyo. Twasazeewo ffe balambuza. Kati tugenze kweriwa. Tulinnyeko eno. Ate eno eno ebadde ki? Kati eno Boeing 747. Eno ebadde 787. Eno 747. Tugenzeyo nayo. Tujja bikola ki? Ennyonyi eba n'emipiira emeka? Kansooke nkuddemu ekyo. Sorry. Owai. Ennyonyi eba n'emipiira emeka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Erina emipiira 18. Eno nnene. Eno 747. Eno Dreamliner 787. Zino kale nazikolanga mugazi obwongo. Peter Muwesi. Kati ozirimu wano. Tulina kye batugamba. Wabisomanga busomo. Kati mbirimu. Peter Muwesi. Mpaka kadde nkwegazi obwongo live. Eno? Bagiyita 747. Ate eno nnene kweri. Temulimu kantu nnyo. Olengedde pipe z'amazzi. Suwegi biki? Ekitegeeza osobola okubeera mu nnyonyi suwegi n'ayabika. Suwegi ate ezo pipe zaaki ezo. Kati gwani? Owai. Gwani? Owai. Naye ba sizitegeera. Oba za gaasi. Kati bakulaga wano bw'ejja ofaanana oba bwefaanana.
eno nnene olengera ennyonyi eno gy'eva. Kaakati wano nzigase bbiri, eri gye twabaddemu ne gye tuli mu kuvaamu. Zino nnwanyi nazo ka tuzirabe. Kati gino mizinga, kati egyo giba mizinga. Owai, emizinga ogirabye? Kitegeeza bw'oba olina eggwanga lyagala okugulako olutalo, ojja n'osaba Boeing n'ekolerayo obunyonyi. Bakulaga ebizuka olwedde biwangeko. Sorry. Banatusonyiwa ku ky'obunyogovu. Eno tebagikiriza gigendamu. Mainliner 727 bagiremeseza gigenda mu ndaba nsiringa eri ku entrance yaayo. Okitulisiza kiri mu kulonkinga. Kikino wano kati wano
abaana babayigiriza okuvuga. Other one. Yeah. Walabe abaana ku myaka emito babayigiriza kuvuga nnyonyi. Ate eno nayo biralamu. Eno nayo olaba ennyonyi z'abasajja ez'emirembe egyo. Bagiyita kaproni. 1914. Mungu zebalwanisanga. Zigulu needi. Ne bajja ne babikunnyonnyola. Ne babikunnyonnyola. Baba bakulaga baali bateesa in memory. baali bazannya ku matatu. 1917 1918. Bajjukira Lieutenant Joe Wena. Kati eno tuli myaka 10 emabega. Bano abasajja bakyabirina. Kyekiri kye nakubuuzizza nti abakulembeze ba Uganda batambulako era bwe batambula biki bye balaba. Ebino era bajja ne babiraba. Bakulaga n'ennyumba z'edda bwe zaalinga. Ozirabye? Nziraba. Ze beekwekangamu. Zaagala okufaanagana ez'ewaffe. Ze beekwekangamu. Farmhouse theatre. Yali ki? Ate era gyeri ffe tugirimu. Ne bakunnyonnyola. Bw'oyingirako Washington State ofunayo akadde n'ojjolambula ku Boeing. Eno ye museum entuufu. Zino ennyonyi ozijjukira? Tewazirabanga mu ntalo nga vijje maaka akutegeeza. Tutandikidde emyaka gya mabega nga bagamba 1715 tuli mu ggwanga lya Bungereza. Zino ezo bwabanga nga buno butyubu
ate ng'erina bubiri. Ebyafaayo by'abasajja bano binyuma. Bakulaga generation y'ennyonyi gye zivudde. Todo eso era para que el avión flote. Kino kizuka. Nga kibanyoola.